Mukwano gw'abangi nze nfunye enkobo lwaleero mbalojjere ku nju ze tupangisa ennaku yansanga ey'obupangisa neekamala Kampala ne mmuuna nsenguka wano nsenga walizaalibwa ku kyalo bakiyita Namakofu oba abalala bakiyita Kasambya. Nazaalibwa mu mwaka gwa 1946. Taata wange omugenzi Paulo Bulega. Erinnya lya Bulega naffe ab'ennyonyi tulituuma maama eyali Filomera Namandi. Wadde waffe maama yatuzaala abaana 13. Omugigi omuto mwaka n'omugigi omukulu nagwo mwaka. Bwe nasomera omugigi bayitawo Mulajje Parish. Awo Mulajje Mugonza we yayimba we yakubira amatafu Mulajje Parish nasoma we natandikira P1. Naye n'okutandika P1 nali mmaze okusoma akatabo nasookera mu alifu nenzirako Wakikere ne Wamusota nenzirako Mulowoza number 1 Mulowoza number 2 number 3 ogenda okutuuka mu P1 nga manyi okusoma ekitabo mu Luganda kubanga banzijaawo ne bannange we baatukuŋŋaanya ku kyalo era waliwo omukoddomu wange twazannyanga naye nga muto yeyanjazika essaati yange oba baagiyitanga eya Lwenda ennyimpi. Nava eyo Mulajje Parish najja e Bukasa ne nsoma P3 eka ne maama twatambuza kigere okuva ewaffe Kasambya oba Namakofu Namawojja Lunyolya tulegedde awo bwe tutyo tugguse e Busiika tuzze Kabanyolo Namulonge paka Gayaza Kigere. Mbaga bwe yaggwa twaddayo ne maama ewaffe nzirayo okusoma. Batikya ab'edda baakubanga nnyo abaana baatukuba kantu katono bwe kati nga kibooka enyoka. Kaakati bwe ngenda okusoma olumu ku ssomero ne bankuba kibooko ezitayogerekeka ate ne ngenda okulima. Bwe navaayo okusobya okwokubiri nga ntuuse leeti saatuuka ku ssomero nalaba omuyembe mulungi nnyo nga ninnya muti nga ntuula eyo nga mbeera ogwo paka obudde bwe bwatuuka eggulo obuva ku ssomero ne ngamba kanzireeka bajja kulowooza nti nasomye nga ngenda kutuuka eka nga bulijjo bwe kiba enkeera nzirayo ku ssomero ne neerakira bajja kumukuba kubanga jjo saasoma. Ne ngamba nkole ntya ne ngamba wano essomero lino kandiveemu ngende eri bakulu bange manyirazi yansanyukira nnyo omwana wattu nga nnyaliriza paka nebba yali mulungi nnyo. Bwe yakomawo okuva e Kampala yali musuubuzi wa ndiizi nga mweka ku ggaali. Bwe yakomawo n'asanyukira muko najjayo enkoko n'agisala nendya nentandika okusomera ddala nenkoma mu junior 2 ntwala mu tekinika ekisubi ntandika okusoma engatto okutunga engatto najja e Kampala nentandika okukola ewa mwami mukulu wange yantwala omwami Magala yali abeera Katwe ewali edduuka ly'engatto galawo nalwawo era nalabirawo ebinene abayimbi omubereberye gwe nasooka okulaba yali Segamwenge ese engatto eyo okugikola repair nali ndi awo ng'omulala azze ono yali Charles Sonko. Akati munnange bwe yajja yaleeta obuliba ng'abusazeesaze bulinganga obw'emmondo obulala bufaanana bulala ng'ayagala tubutunge nga tubutungira ku buuzi. Charles Sonko nga ngamba nti ono ojja n'okola practice siŋŋaana waliwo abawala baali 3 n'abalenzi 3 nga Sonko wakuna mu balenzi. Bazina Zulu dance ti amazina ga South Africa. Show gyensooka okukola mu gurupu eyo nagikolera mu Apollo Hotel. Abo omanyi
ffe baartist abasinga obungi tubeera twekunya ku lunaku olwo nga okuggwawo ffenna tulinnya emmotoka twabanga tugenda ebbombo ng'emmotoka z'abagenyi ziva ebbombo zidda e Kampala emikolo giwedde tugenda olw'ebukakata olumanyi olwo nduyiiza mu nnyendo. Okay, kale baganda bange tukyali ne mukadde waffe Muzeeyi Matiya Kakumirizi omu ku batandisi ba Kadongo Kamu, be bamu ku batono abatandika ensiike ya Kadongo Kamu oba abaasookawo be tukyalina. So tugenda koma mu session endala. Muzeeyi Kakumirizi abadde atunyumiza obulamu obw'emabega obw'obuto bwe, ajirira atya ayingira ekisa kya entertainment, atulaze tetunayogera ku ndongo, kati olwo tugenda mu session ey'endongo olwo n'engendo za Muzeeyi Matiya Kakumirizi, kubanga y'omu ku bantu eneekakasa nti baatambula ensi eno kata bagimaleyo. Agamba Europe ndowooza ensi zino ezitondeddwawo oluvannyuma ndowooza omukago gwa Soviet Union guweddewo gy'atanagenda. Ezimu ziba nnyungi n'ogiyonja nga weeyagala, naye ate n'osanga ezitayonjeka. Wabula bannaffe kye batamanya omuntu ku nsi kuno buli omu alina empisa ye. Bwe bazimba ennyumba ebisenge ebibaaba yansongo ebikolebwa erudda tebikwekebwa. Nalina munnange ku nju kwensulanga muwulu ate nga n'erudda awali yeggwala, nga bw'omanya abakyala balina ensonyi, naye nga bw'abeera n'omulenzi we ziggwawo. Bwe yakyazanga noono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga. Abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza, ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola, kuvira ddala ku miliyoni 1.2 okutuukira ddala ku ssente z'oyinza okulowoozaako. Ate balina n'essomero Piers Primary School, ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana. Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati. Oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi, ate yatugambye nti balina ne basare, balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi z'oyinza okulowoozaako. Bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata ekirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja, ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula.